Nazzikuno abatakansi abatusookawo abasengula ensi yattu Buganda okwamuka omutalamu wawa okugituusa leero we twegirisizanga ekigotta entula Baalugera okalya ddaka ddadda envunyu ogikuba ennoga mu katigo neekuteega ewa Walumbe Ttanda nayo neekukolako omulimu wenjogerera kaakano olugero luno mawuuno lutuukira ku mukulu amanyikiddwa nga Herbert Anderson Bulola ono nga yali mukiise akiikirira pulezidenti mu ttundutundu erya Lubaga Division Deputy RCC mu Runyaanyimbe oba okitegeera awo mukwano gwange obukulembeze buneeno oba omulimu guno yali yakabuzingako eddaaza 5 beddo era ng'aweereza bukakku paka olugero lw'Omuganda lwe bagamba nti Ssekabwa keweeyoolera kakuluma enteega lwe bwatandika okutuukirira ku ssajja lya Beene ono bwe yatandika olutalo V'omwange ku mukyala amanyikiddwa nga Sipiika Annette Amongo Nnaalongo Magogo ku nsonga ezeekuusa ku kiwuwuntanyamasimbi oba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omukulu ono Herbert Anderson Bulola njogera ompulira emikono gya ddadda etawoomerwa biwooma era wenjogerera kaakano yasindikibwa e Luzira akulunguleyo ennaku wazindaba ziizo paka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Kasambula omwaka 2024 akomewo agende mu maaso n'okubitebya ali ku misango egy'okusaasaanya olulimi olusosola mu bantu kw'ossa ne Computer Misuse Act oba enkozesa embi ey'ebyuma bikalimagezi etteeka lineeno lyakwatwako omwaka 2022 era yatwalibwa mu kkooti emanyikiddwa nga Buganda Road Court nawere nemba era n'agasimbagana n'omulamuzi amanyikiddwa nga Ronald Kayizi ng'ayita mu looya we omukulu amanyikiddwa nga David Kamukama. Olunaku olwaleero nzize nkunnyonnyole lwaki natandise n'olugero nze Omwana Soda YouTube channel ngenda kusaba munywanyi wange subscribing TikTok account Omwana Soda following Beppo ne Facebook wamma tutambule bukwakko. Omusibe Bulola ajjukirwa emabega kaawo bwe yali ku mutimbagano gwa terefayina ogumu nga Nasinsi w'Omunnayuganda amwegese ebirozo n'ayogera n'agamba nti abawagizi ba NUP kwosa n'abaddukanya ekibiina kino baafuna ddiiru ensava okuva mu mawanga g'Abakyeruppe n'ategeeza nti era abo bonna abasibe abasibwa ku lwa NUP babeera bateeketeeke babeera bapangepange nga bagezaako kulaba ku kusafuna butuuze mu nsi ezo era n'akawaŋŋamula nti abakulembeze ba NUP kino bakinogamu ensimbi buwanana obukadde 10 buli mutwe n'ayogera ng'akenagguka era ng'alinga abalaata ku nsonga z'abaana ba NUP abavundira mu makomera njogera kaakano nga naye ali mu nkomyo simanyi oba naye ali ku politika sayiramu gyawenja kalira nkyasosootola. Embeera z'okwefuulira minywanyigi yagitandika emyaka 2023 emabega era ye ne munywanyi we be bavubuka abato envuumuulo abakwata akasolo k'eggwanga ka Munaabagoocha nga babusize langi eya kyenvu etegeeza NRM ne babutwala ku Parliament y'eggwanga lyattu Uganda nga bagezaako okwemulugunya ku kiwuluntanyansi ekyali kyeriisa enkuuli mu lukiiko olukulu oluteekateeka eggwanga lyattu ekkula ly'omwana w'omuddugavu era ye yawoomamu enteekateeka ez'okutandika ekibiina mu NRM kino yakituuma National Resistance Movement in Resistance mu bufunzefunze NRMIR kino nga lyakitandisewo okulwanyisa emize egy'ekiwuluntanyansimbi za muwi wa musolo mu NRM. Mu nteekateeka ezo zonnyini yavaayo nakola statement eyamuviirako kalunsambulira bwe yagamba si ka woofiisi si ka kifo naye tagenda sigala mu NRM ng'alaba obuli bw'enguzi bugenda mu maaso. Omukulu ono yakwatibwa ku nkoona ku mulimu gwe yali addukanya ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwamugula nsigo omwaka 2024 n'asikisibwa omukyala amanyikiddwa nga Doreen Keita okumugoba mu office. Omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayita mu secretary we oba omuwandiisi akola ku nsonga za office ya president omukulu amanyikiddwa nga Yunusu Kakande era n'amugamba ensonga ezaamuleeterwa okutuuzibwa kwe kuvvoola omukulu sipiika w'eggwanga lyattu erya Uganda era enteekateeka ez'okuwaayo yafeesi yazikolako ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Mugulansigo omwaka 2024 wenjogerera kaakano saawa yonna enteekateeka wezimukira mu vvi alina okgenda mu maaso asaavinge ekibonerezo kye. Obudde buno nsonga ki gy'oyogera ku mukulu ono ali e Luzira? Vidiyo y'olwaleero
gikoze ng'ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa Kasambula 2024 era kaakano enteekateeka Namutayika zigenda mu maaso okunoonyereza ku misango gino gye yazza. Baamujja mu maka ge agasangibwa e Nakawa Division era ne batutegeeza omwogezi wa poliisi nti eyali amukutte omukulu amanyikiddwa nga Anet Amonge Magogo oluvannyuma lw'okwekubira omulanga ku poliisi y'oku Parliament era be baamukwata ne bamukunguza paka kumutuusa gy'ali. Nze Omwana Soda ngenda kuba nkutuusako enteekateeka nnyingi gwebeerako. Ngenda kwebaza entakero following sheyalinga ne munno kamuwe. Nze Omwana Soda ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.